councillors abatasobola kutuula mu kisenge ne mumaliriza buzibu bwammwe in your bedroom. Okweyagaliza kwa buntu naye okweyagaliza tunula ogambe nti bwe tuba tukuba nta okuva wano we tutudde okutuuka eseeta mu town ndisaba musookayo kyasa musookayo by advantage fe mukama yatuwa obuwanvu nze ne kyasa bwe tuba tukuba luta fe olwaffe tukuba luwanvu kati ate lugoloobi ne chairperson w'ekitali bwe baba bakuba oluta olwabwe bakuba lumpi. By God is nature. That is nature. Olina okutunulamu wadde okweyagaliza weekuli and you get to know ani ansingako kino. Wano bwe tunayiga politics obw'okumanya who is better than me. Lwaki ndekera omuntu nange nkole ekirala ensi ejja genda mu maaso. Politics ali ku level wa divisions and sub-counties si wa bugagga. Politics at this level is for service delivery. Olayidde okuyamba abantu okubaleetera ebimotoka ebijjawo kasasiro mu bitundu byabwe. Basula ne kasasiro akoze pollution ebimuvaamu biyingira mu mayumba g'abantu ganafuwa n'okugwagwagwa. Lwaki? Because temukiwadde priority as councillors of Goma division. Ani gwe balonze ye muntu gwe balowooza nti oli abaddewo kyamulemye omupya gwe baleeta agenda kikola. Era no yensonga lwaki abantu babakyusa. So si lwakuba nti babasuubiramu obugagga. Kubanga bakimanyi nti mwami Kibirige John Baptist Kibirige obwamma kati olina kyogenda otukolera mu kirowoozo ekitateeseddwa mu kanso nti weekiri Harriet Nakachwa nti olina kyogenda okukolera abaliko obulemu ku mubiri okusukka ekyo ekiri mu bajeti ya kanso byonna biri mu plan. Kabe Humphrey teriyo kipya kyogenda tuleetera wabula tugenda kulaba with that flexibility okunoonya RDC okunoonya mayor okunoonya minister wa works okunoonya minister wa public service okunoonya minister wa finance amapesa nganyiga ntya mpita wa D era lwaki nkikola kubanga byonna ono kyabadde ayogerako mwogezi mukkiriza okuwulirizanga ebitali birungi mu matuugo. Golooza nti buli ali wano mwagala omutunuulirako abamu okuva lwe mwazze mutunula bubi because of the people you are seeing. Naye olw'okuba olina okubeerawo olina okuseka oba oyagala oba toyagala force yourself to smile because that's the person who is there. Kakati ayinza okuba yogedde President Museveni ne muwulira bubi but kyekigambo kyamanyi. He's a mobilizer for the president. He's an assistant RDC. Obadde oyagala ayogere ekigambo ki omwagamye ogamba obuze va ku kazindaalo otutamye but he's the assistant RDC. God given. Tewaliwo lire gye badduka ye gwe baawa kubanga president agaba ye wuwe. Kati namwe wamwe bwalibeera naawe alikuwa obwa assistant RDC. Era naawe bw'oli bw'oyogera abantu abana abapata endala era nabo baliwulira ekizibu naye balisirika. Kyovulaba nti Reverend bw'aba wa summons olwa Sunday si buli waabikula nti we tunyumirwa. Kati waliwo abadde wano ng'ekitabo kya Bible ayagala kusoma mu buulizi kubanga bwe yesimbye kuba sipiika yawangudde nga mubuulizi oyo olunyirirwe simanyi lugamba nti bwe bali kusekera kati olungambe nti kiki Liz Mwami Kyasa manager wa Buganda Land Board tutuula naye ku district. Ebimu ku bizimbe bye twazaayo manager wa Buganda Land Board watuula. Buganda Land Board twagiddiza ebyayo as central government Buganda Kingdom. Era nga Goma yemu ku ttaka eryaddizibwayo.
zaali 49 acres olwaleero ze mukozesa sizimanyi naye ndowooza nti teziwera 5 nze nazireka namba ebyagenda mu maaso saabimanya naye okuyambako okurenewinga lease wendi era make it a point next week on Monday jangu mu office tulabe manager tugende tutegeke ebintu ne Namulondo investments okulaba nga tuddamu okurenewinga lease ya Goma division. I think mwami Lubulwa kyenjogera kyekiri technical naye wabeewo sente in the budget kubanga lease erina okusasulirwa tebagenda gituwa ku bwereere ne council yo ekitegeere nti amongst the plans the programs eziri ku plan yammwe ezo sente zirina okubanga zikola ki weziri. Amalwaliro twebaza central government Goma terina nnyo kyetubanja nti by policy omanyi ndi muyizi wa policy. The policy is what the government decides to do or not to do and the difference it makes. So a policy NRM government and the central government now is having an RFS center 3, 1 per each sub-county, per each division. Mugoma division tulina RFS center 3. So tewali banja. Ne mulina advantage. Nti ate mulina ne RFS center 3 enyanja. Just mumuluka gwe bukerere. Mulira mu RFS center 3. Atenga gwe kyasa wenyini. Ne bakansalazi bo mwe mwakamalo gicommissioninga. Naye bwe yali RFS center 2 mwami Bugeza ali wane nakachwa. Police tugamba nti tetukyalina RFS center 2s as government. Kati nenantabulirwa RFS center 2 is going to be, it should be upgraded to RFS center 3. Mwaja upgradinga. So kakati mwe mulina meka mulina 3. Kati mu byobulamu mwami kyasa kyotubanja kuteekawo facilities mu Goma RFS center 3 equipments okusobola okugituusa ku RFS center 4. Abantu bano abava Goma balekerawo ogenda ku Mukono General Hospital. Kyekyoka kyotubanja. Naye bwe tunaaba tukwataganye tujja kusobola okukola ebigenda mu maaso. N'olwekyo ekyo nkimanyi nti kisoboka mu byobulamu Goma tolina kyokola ki kyobanja. Ate era njagala okwogera nti n'obutimba obw'ensiri nabwo twabaza obukola ki obuleeta. Ndowooza Lubulwa Nixon ekyo gyekiri. Obutimba twabutadde mu miruka gyo gyonna 5 egikola Goma division. Era buli maka abantu babiri balina okufuna akatimba kamukamu. Nebaza president wange ne government nti ebyo byo ebisoosowaza n'amaka g'abo abatagiwagira gafuna obutimba. Chairperson Vero n'amaka g'abo abatatuwagira ekitale bonna bafuna obutimba. Batuvuganye nga balamu basobole okwogerera ebyo ebitulemye tusobole okubitereeza. Kubanga ffe kye twakkiriza nti mutubuulira ensobi nga ffe tutereeza ng'ekisanja kigenda mu maaso. Sebo Registra Mwami Lugoloobi tereeza abantu b'Ekiwanga bonna bafuna obutimba. N'abo bagenda okusimba mu mugongo bonna tugenda bawo obutimba. Eddagala nebaza gavumenti nti Oris ebadde ngetuwa millions 720 nga Mukono district ku ddagala. Millions 720 wozitunulira ne population ya Mukono district nga tezitumala. As I speak now batwongedde tuli mu millions nga 10 mu, it has doubled. Lwaki enkwata y'eddagala embala y'eddagala kati eri well streamlined era tewaliwo ddwaliro likyasobola gamba nti teri ddagala. Eddagala gyeriri n'okwe expiringa kati li expiringa. Abantu bave ku mindset enkaddewo za nti teri ddagala. We have enough drugs in our facilities. Ekizibu ekiriwo kiriki nti abamu endwadde ze mulwala gavumenti tekyaziwa ddagala kubanga tulowooza nti ezo kati tezikyasobola kubeera mu bantu
kati tuleeta eddagala ery'endwadde ezo zetumanyi eziri mu bantu. Onombuuza nti nga ki? Tumanyi nti Uganda abantu tebakyalwala syphilis. Okyogera mu luzungu abantu tekibakosa. Naye bwe nakiza mu Luganda bonna bagendaga ayogedde ki? Ebyo tetukyabirwala kubanga tulina ne alternative ey'obupiira bugali mpitawa. Ntegeerekese. Kakati ebyo ebirala bye mwetakulira bo mubinoonye mu malwaliro amalala. Naye ffe eddagala eriri essential tulireeta mu malwaliro era gye riri. Abanga era tuzaalisa era tukola buli kimu mweyo n'amalwaliro abasawo gye bali. Kakati abasawo tebamala kituufu. Naye lwaki tebamala wage nga bw'ogyogeddeko Mwami Kyasa? Twagala kutigiinya Honorable Mpya bwe batuwadde mu ministry naye ne PS akyaliwo Diana okulaba nga mukono bagyongeza ku wage tusobole okurecruitinga abasawo. Ffenna twagwa mu buzibu nti Mukono district for over 4 years ebadde tewandiika bakozi olw'ebyo ebyagenda mu maaso. Naye twahayarinze service commission okuva eka Ebuvuma okuwandiika abakozi kugenda mu ki though si bonna nga bwe mubeetaaga era waliwo ebifo ebimu olw'okuba nti wage yabadde tennaba kulinnya waliwo abatonotono abataddeyo okusaba wenjogerera interviews zigenda mu ki mu maaso. Era n'abasomesa engeri y'emu ti amasomero gaffe tegalina basomesa bulungi naye ate abo abaliyo nabo leka tubalabe nga bakola emirimu nga bwe balina okukola ki okugikola. Mwami Kyasa egyo nno mirimu gyo newankubadde nga bw'olaba RDC olowooza nti gya RDC. Your major role is to supervise all technical workers in your division. Okutuwa report nti bwe tugenda ku St. Charles Lwanga basabye abaana sente z'okusoma holiday ate ne babagaana okutandika okusoma this term nga tebamazeeyo sente za kusoma holiday. Ekyo kiri outside the laws and the policies. Bw'oba watwala omwana okusoma holiday, it's a private program. Eyo si program ya somero, si program ya government. Omwana bw'ajja okusoma normal program bamuleka akole ki? Asome. Kubanga biri baabikolanga bo tebaabikolanga government bw'ekola ki? Abanga mwai communicating. Kubanga bino byenjogera bye bibakwatirako ddala. Biri bye bagamba Nupu oye NRM oye si bye bibakwatako kubanga abakiryamu bali wala okuva wano we tuli. Naye bino ebyokusomesa abaana byo bitukwatako nnyo n'ebyobujjanjabi. Bw'oba watwalayo omwana okusoma n'asoma holiday ebyo babikubanje mu private arrangement. Naye okusoma bwe kwatandise omwana agenda akole ki? Asome. Kino nkyogedde lwaki Mwami Kyasa nina information St. Charles Lwanga Bukeerere egoba abayizi ababangibwa sente z'okusoma holiday. Era kati nammwe mbawulira bakansala muŋŋamba nti wonna babagoba naye nze sinafunayo ajja mu office n'eyo information gye nkuwadde ya ku ssimu. So go and find out head teacher wa St. Charles Lwanga Bukeerere sente ezo zasaba abantu ziri under which program. Kubanga okusoma kwatuuse abaana bagende bakole ki? Basome. Kubanga ffenna tetujja kusobola masomero ga private. Kakati omulimu gwaffe omunene tuli under Mukono municipality. Mukono municipality erina role ey'okukola enguudo. Naye Boma division erina role y'okukola feeder roads. Nze nkimanyi mu mandate yo tolina chorus. Naye abantu bwe bakutuliramu naye balowooza nti ne chorus gwagenda omukola. Kyandibadde kirungi leero bagambire wano nti okola nguudo za maramu. Tokola nguudo za chorus babanje kabanda bye balina omubanja naawe bakubanje ebibyo. Enguudo zonna feeder roads ezigatta ebyalo ku byalo ez'ebyalo ku byalo zize ezigatta obuntuntu mu byalo omwo munda ze za Mwami Kyasa. Ziri ezigatta ebyalo ku byalo za Mwami Kabanda. Tuyiga okwawulira abalonzi ebintu bino batutegeere basobole okwawula akoze kwatakoze.
naye omulimu gw'okuyonja kasasiro mu kibuga gugwo. Nebaza mwami Lubuulwa ne banne olwa trade order. Yatwaliramu abawagizi b'NRM n'aba NUP. Yatwaliramu n'abo abatalina bibiina. Yatwaliramu ne bakwano bange because we need order in the community. We need order. Era bannange wadde ffenna kitukosa abaatuwa obululu be bagoba ku makubo naye twali tukisussizza ng'omuntu ng'omulinnyira ku miyembe gy'atadde ku luguudo lwa Bukeerere Seeta asobola n'okkuba endabirwamu y'emmotoka y'ejjinja naye nga wakolera kkubo lya gavumenti. Bannange bassentebe ababadde wano ab'ebyalo mwenna ebyalo 338 ebikola Goma division tubuulire abantu baffe bizinesi baziteeke we zirina okukola ki ate nga tetunnaba kuzianiza ez'amayumba. Tukole plans zaki kubanga ne plan ejja National Planning Authority ekirina ekisinya mukiwulira abatannaba kuzimba tweteeketeeke tuzimbe ebizimbe ng'olwedde biri ku ki biri ku plan. Ebyo nkakasa nga bye bisinga okubatawanya mpozi ne noise pollution mwami Lubuulwa nga bwe tuli nti Goma division era yesinga industries mu Mukono municipality ne mu Mukono district. Tufeeyo nnyo mwami Kyasa ne ttiimu yo okugenda mu makolero ago tumanye abantu abali around the makolero babonaabona ki. Water pollution, air pollution, noise pollution. Naye n'abasumba b'abalokole bamazeeko abantu emirembe, not all but some. Not all but some. Amakanisa galeekaana olw'Essande full day, olw'Okusatu full day. Naye ate nga balinaanye amasomero, balinaanye amalwaliro agazaaza abakyala. Eno omusawo amugamba sindika omwana, eno omusumba ennimi zimukakkanyeeko. N'olwekyo mbasaba tuyambe abantu baffe, ripooti muzireete, Town Clerk ne Humphrey Kyasa baleete, tujja bayamba okugenda mu nnema okulaba nga tufuna abantu abalina okubakolera ebyo bye mwetaaga okuba nga mufuna. Kakati njogera ku bukulembeze bwe tufunye. Nze n'omulere simanyi ebyo nti oli buvudde ku mulamu obwa. Nze simanyi bya NUP, simanyi bya NRM, nze manyi nti abantu ebyo balina na bikomi eyo waggulu. Ku level ye LC3 ye kiki ennyo? Kiki ennyo Olivia? Because ne kansala afuna on 20% of the corrected revenue for the previous year. Si bwe kiri. Okimanyi nti naye talina ssente zagenda funa. Bambi kyovolaba bantu bafa mu kisanja honorable Nabulya abantu bafa mu kisanja nga tebalina kye beekoledde. Abantu ne balowooza nti tewazza muzigo naye nga tewagulina kwozza. Okimanyi nti ssentebe w'e LC1 is far better than a councillor at the division level. Chairperson w'e LC1 is far better than a councillor at the municipal level. Naye ate ow'e LC1 tebamusaba accountability. Ate bagisaba gwe councillor. Naye ate nga omukazi wattu naawe ozze kutunuulira bintu. Kati n'obuzibu bwe tulina mu biteesa mu Luzungu. Ate nga mulina biteesa mu lulimi lwe mukola ki? Honorable Florence, mulina biteesa mu lulimi lwe mutegeera. Kakati bano bo Olivia ne Kuluye banyumirwa nnyo nga babirese mu Luzungu kubanga we babawonera. Kubanga musigala temubitegedde. Mubagambe bakyuse ebintu mubiteese mu Luganda lwe mutegeera. By the way, tulina tteeka ly'obwomenye okwogera ebintu bino mu Luganda kubanga lwe tutegeera. Nja kumanya Olivia lwaki awo wateekawo ssente ezo kubanga awo nja kuba nkitegedde. Mufune obudde bantu mu abakozi ba gavumenti obubuulira ba councillors ebintu bino mu nnimi ze bategeera babitegere. Kati maama wange Olewontina Nalumansi olwo ngambe nti ategeera bajeti yammwe ey'Oluzungu. Agitegeera nnyo okulekamu abaasoma mu biseera bya UPE. Mu abasomye ku UPE ebintu mubitegeera naye Kibirige Siraje olw'obitegeera. Tendeda from the division ogenda ku district. Ne kitumalira obudde ne tuyime. No, honorable, tunuulira nze oyo muleke. Tunuulira nze nnyiiza. Era nze ngenda okuwa ensonga lwaki nkunyiiza. Kati olwatuuka n'otuteeseza ki? Ekiva mu Goma division ne kigenda ku Mukono municipality.
ogenda ku nga nsinze mbaddeyo tunuulira abaddeyo tugulire kye yatugasiza. Olivia, let me get my hanky. Mumbuulire enjala baluma n'ebino byammwe. Honorable Dani Lugoloobi, mbuulira kansala eyabadde wano mu Goma division ng'atukiikirira babadde n'abano bataano nga batukiikirira ku Mukono district batuleetedde ki emyaka 5 egyayise. Kaabe wa NRM, kaabe wa NUP, kaabe wa DP, njogera nga ffenna weetuli mwami Kyasa. Because by law, by policy, there is nothing that the district has to do in a municipality or in a division. Febye tukola nga district tubikola mu magombolola gali outside the municipal. Nze nkola wano kubanga I'm the overall security chairperson. Bwe tuba twagala nguudo bakansala abalondeddwa bateese enguudo zino ez'omu byalo byabwe mu miruka gyabwe nti twagala okola oluguudo oluva wano okutuuka wano otuwe n'ensonga. Lwaki? Abantu abali okwo bakozi ba gavumenti emisolo gyabwe gijja mu Mukono municipality, naye ate amakubo ge bayitamu nga te bavaamu emisolo mabi. Twagala otugambe Honorable Nabulya nti abange mugambe gavumenti ekole ekkubo eriva mu Nantabulirwa okwambuka ebuwanyi erigatta ne Mwami Yiga. Lwaki? Kubanga jamu bwakwata mu Nantabulirwa lino liwewula ki? Twagala otugambe mukole ekkubo okuva e Namiryango Kisenyi oli Jime Lugoloobi gy'asula mulitwalewa ekitale ewa Veronica liragewa ligende ewa Boss the new speaker. Nti tukolere ekkubo okuva ekitale ku Railway wane Namiryango ku Railway ligende ne Railway liraga wanti abanakyaliranga Honorable Speaker bwe batayite nga kitale banayitangaawo. Tukolere ekkubo eriva ku Namiryango High School Grammar olitwale ligende paka ewa Babalanda ligende Bugujuliri connectivity olwo lino liddeere eri. Lwaki? Kubanga waliwo ensonga omuka omweru gwayaka gwanyuuka. Si bwe kiri Nabulya. Ene kakati wateeseza ki Mukono district kyegenda okukola mu Mukono municipality. Nze njagala kuwandiikira NDP authority ekyo ekifo Veronica kye mulimu ekijjewo. Mujje wano muhaso. Mujje wano muhaso gwe mutugasiza. Kuba wali mulya sente z'omuwi w'omusolo ze mutakoleredde ne bwe weebaka ne bw'okola otya. There is nothing mayor abantu bano kye batukolera eri ku district. Naye kati twagala interconnecting programs. Bwe tukola amalwaliro gayamba gatya sente za PDM okubeera mu maka g'abantu. Bwe tugaba sente za PDM ziyambye zitya abaana mu maka g'aba beneficiaries okuwangaala mu ssomero. Bwe tugaba sente za PDM zikendezezza obutabanguko mu maka zitya. Omukyala eyali asaba sente za Mukene eyali ayomba ne Babuli Kanaku ng'afuluma akyayomba ng'alina akakadde. Hello? Hello? Ejemuli olungamenti mwete mulwana na bakazi bamwe nga mwesiimi obanga abenti bakazi mwe abali wano temuyomba na bababa olwo ntunuulira akakadde era ntunuulira chairperson wa PDC Mwami Mukwaya. Selection y'aba members tugikola tutya? Waswa tugikola tutya? Tuwa NRM bokka oba tuwa banubu oba tuwa abantu abalina obwetaavu? Because majority of you mubadde mukansera mukomyewo. Ekibadde kiganye mu PDM kiri kiki? That is what we are supposed to put clear. Because government bwe yabadde ng'eteekako president yatugambye sente zibadde 10 kati zigenda fuuka 3. Ebisatu binaakola impact. Oba tugenda kusigalira nga tupolitikinga. Omanyi Mukono is known for politicking all the time. So Mwami Kyasa, bye nabulira Kabanda byali totally different from you. Nze bwe mba njogera naawe kubanga tolina kyonkosa like Kabanda talina kyankosa.
By the way, I apologize for those who think I belong to other parties. Ekirungi sivuganyangako mu party endala. Era bwe navaayo president ye yampa ebyokukola. Ekizibu abantu kye balina balowooza nti be balina otugulira kiki kye tulina okukola. Ffe abamu twetikka medula bulongota zaffe nga tewali atuwanidirirako. So amagezi gange sigaazikanga sigaza bwomu. Era nga kozesa bwomu. When you need me, I will do what you want. If you don't want me, please do your own things. Sikukwatako tonkwatako vuga kuba oli onvuga eryange. Era omuvuzi w'emmotoka yena buli lwavuga layini etatomera. Buli lwatatunulira bimukwatako tatomera. Omanyi nti ne bw'obeera ovuga ku kkubo drive olinaga nyabo ovuga emmotoka nze nzigala ndabirwamu. Ne nkugamba buli omu accelerator alinya yiye. Si bwe kiri. Mwoba owulira nkulisiza do a bypass and go. So njagala okubagamba mwami Kyasa, for we are here for you. Tetulina lutalo lwe tulwana nammwe. Bano aba media beebaza batukolamu omulimu omulungi singa baba tebasazesaze emboozi yaffe giteekamu ebyo bibanyumira. Omanyi nabo ekibasanyusa kwe kusasulwa amangu nga bakolakola obuntuntulaiko okoze statement nga bwe ngamba nti nze Kyasa tonkosa nga Kabanda bw'atankosa nga Elisa Nkooyoyo bw'atankosa. Oli naava eri n'asalaasala ndisaba isifo biri byonna byenjogedde ebirungi n'abirabira n'agatta akagenda okutabula embeera. Kati oba otabula lwaki? Sisi muba mutabula bwaki? Mwagala byonoonesa abantu mubaleke bafune first hand information. Kye twetaaga is having a peaceful mukono. We can't be all leaders at the same time. When I'm RDC, be something else. When you are the mayor, you are the mayor. You can't be the mayor, the MP, and the RDC. Mwobuvuganyiza ku kifo n'otawangula saba Katonda akuwa omukisa omulundi ogukola ki. Tetba mpalana, we've all contested and lost. Kati bwe bulema bwe nnina. It is an experience ekuwa ekyokuddako nti leero ovuganyiza towangudde kyekyandeeta obutawangula. Maybe we navuganyiza abantu baali tebandabamu mulamwa n'ogunaddako bano aba tebagunda bamu. Maybe baali balina grudges zaabwe on me nga their personal grudges ne bazisiiga wonna. And am I not having lunch and supper because it's silly? Kati gwe chance Mukama agikuwadde honorable Ntawe. Chance Mukama agikuwadde. Kakati kati kyogwe buddugavu bw'olina. Ono muwala wange Nakato yaliwa avuganyiza. Akontestinza ate nze no mbadde mulabamu capacity. Omanyi mukyala wa musitukwa. Niye bakansala bagambye oli gwe baagala ate naye mutabani wange. Oyo mutabani wange ndooza nina ne guidance gye namuwa mwami Lugoloobi. Ate guidance yansanyusa yagitwala. Kati njagala ndabe speaker omupya ali energetic. Akola emirimu asobola okugatta agenda erimu kibirige ne maama Ntinda. Owabakadde erimu ono veteran councillor Nakachwa. Abagatte ku mulembe guno ogw'ababbike abazina amazina okuva bakansala lwe batandise okulayira paka lwe bamaliriza nga buli agenda okulayira amuzinirako nga buli agenda amuzinirako nga ne munno lwayisa speaker mwami Kibirige mumutunuulidde mutya. Kansala akulinaanyi waabaliko obulemu oli omutunuulidde otya. Like mutututte mu kizimba okulayira nga kyamadaala kibadde kituufu. That inclusion is needed from the word go. Ndabye mukwano gwange Nakachwa nga bamukutte nenga kati senga omuntu amuta. So town clerk assistant mwami Lubuulwa gwe wenyini gwe mugaba plans musobola muki okutulinyisa amadaala. Abantu bazze beesimulidde obwambalo bwabwe engoye emiwogolo gyonna ne givayo kubanga abantu balinya amadaala. Mwami Elisa munnange batututte mu kalina tebategedde nti twetaaga inclusion naye temukiddamu leero mukikoze omulundi oguddako kanso zibeere buli muntu wasobola okwaccessinga kubanga abantu mubamazeeko kiki.
then eneeyisa integrity. Fe abakola police tugamba buli lwoba oleeteteeka because your role is to do bylaws. Omwami oli abadde walinga abadde nga secondinga nnyo is mwami Peter is he Peter oyo akulira nnyo agambye buwavu abaana tebasoma abana clearing bush simanyi oba eyo temulinayo aba clearing bush mwami Kyasa nti babakuta abantu 5 balina mu makomera naye ate wali national housing ate waliwo ekkubo ly'abantu waliwo n'amasomero St. Beatrice wava gyeri abaana balina okugenda ku ssomero. So let's do the needful. Mwami Town Clerk, let's do the needful. Abaana b'abantu balina okugenda ku ssomero. Mwami Humphrey Councillor alese concern agimpeeredde wano but give me a report on that. Abantu balina okusoma. Neyaziza okumpuliriza naye mwami Elisa kababuuzeeko eddakiika emu kubanga ye wammwe ate na Mwami Kyasa ne sipiika ne mwenna kasa ono abakulisa nange mba mbakulisizza mukiwulira. Nze kwogera kigambo kimu nina ebigambo bingi ngaana naye ndeese ku kintu kya kusoma. Okusoma mu nsi omwana okuva watandikira okutuuka walifumbirwa oba balifuna omukyala n'ava mu nsi. Omwana abange bonna nze mbasinza okusomesa abaana mu nsi yonna aga Katonda mu ggulu. Nalokose Katonda nandookera ddala nga nina emyaka yabadde 63. Otegeera ne musaba nyamba onyambe mpeze emyaka 88 onyongereko emyaka 25 ku 63. Aga Katonda mu ggulu nankwata bw'ati nze namuyita yango nsabire nansabire egoma nankwata bw'ati Kagodu tomumanyi Kagodu abasiraamu omwe haji abaseveniside musajja simuki wa ddiini lyonna naye ye museveniside nze wange wangulikaani ye nkooyo oyo nze Elisa Mukasa nkooyo oyo